tusanze obalaba nyabo ne bassebo ffe twabayise Moses Radio Foundation ne family ya Moses Radio Omugenzi eyekagga era nga press conference ya ffeno ekigendererwa kyayo kwogera eri eggwanga ku bigenda okubeerawo okuva ku 3 ekiro mpaka first February nga gwako like tujja kubeerawo n'ekiro ekinakeesa second February abana abasobodde era nga event eno ebeera Kagga gye twaziika Omugenzi Moses Radio omwagalwa waffe era nga wano tulinawo family tulinawo ne foundation yambadde nsaba banange beyanjule then tubategeze message eri jeno mutubuuze ebibuuzo ebigasa abantu abalaba channel zaffe zino ennungi neyanza kakeko n'omukyalo ono Sanso balaba mwena mu biti byammwe manya gange nze maweje Nora. I'm part of the foundation. Wamune family. Tuyanziza amanya Medicembajja okuva ku family ya Moses Radio. Amanya Sekibugo Frank adukanya buli kimu faba bukidukanya ekiri ekagga n'ebirala tweyanzege Serumaga James Moses Radio Foundation bana Uganda abali eyo abalaba ekigenda mu maaso tuli ku papazi ewa Misa Semakula era nga tuyise baganda baffe bato baffe bakulu baffe banyina ffe ne basenga baffe ne bajjajja ffe banamawulira babatuusaako bye mulaba twagala kubategeeza ng'eggwanga nti olwaleero 3 enkya 31 nga lumu Febu twasalawo nga foundation ne family okuteekawo olunaku olugenda okubanga luli international paka ffe tulifa abakitandika olunaku tugenda okujjukirako Omugenzi Moses Radio kweyo bye yakola bye yatulekera okusiima family ya Moses Radio okuba nti yasobola okuvaamu omuntu eyayimba bwatyo n'awandiika bwatyo osanga ekikyaleme bannaffe abakola ebintu ebyo kati mu nteekateeka eyo tubeera n'olunaku olwo olwa first February nga kuliko okusabira omugenzi omwoyo gw'omugenzi nga kuliko speeches ez'abantu ab'enjawulo nga naawe ali eyo osobola okujja n'oyogera ku mugenzi by'oyagala bwe tumala speeches ezo ne tulambula ebijja ne twekubisa ebifaananyi ne twogerako ne maama ne twogera ne Franka ne family nga mubalaba wano abazze bwe tumala ebintu ebyo maama n'ayagabula abagenyi babazze abasigaddewo ne bakiiringa abamu ne basiibula bavudde ewala naye nga twasalawo olunaku olubeere lwa kusaba kukiiringa na kulambula olw'okuba nti omukolo omunene n'olunaku lw'amaanyi bannayuganda nammwe abali ebweru abalaba ekigenda mu maaso kati mu Uganda nti abantu batandise dde okutuuka ekagga era bagenda kusulawo 31 tusula tubinuka abayimbi bonna bajja kubaayo era abasinga batusuubiza mwami Kenzo twayogedde naye n'atugamba tuli bali naffe bagenda kujja kati gwali eyo ngoyagala okulaba abayimbi abo boolaba nga b'amaanyi nga baagala okwembulesinga radio jangu olaba omuyimbi wo ng'ayimba ate nga tosasudde bagenda kubeerawo bayimbe mpaka ku makya tuzine tuyimbe ennyimba za Moses Radio then ku makya tuleke tumusabire ng'eggwanga then ebisigadde era byakukiiringa kweyagaliramu ekyo kye yakola olw'okuba nti kye yakola nammwe munanjulira abalaba kati nti tewali yakikoze mu Uganda eno tweyanze Moses Radio Foundation Serumaga James gemanya kampo omukisa mwenna mu Uganda n'ensi amanya Medicembajja ku lwa family ato omwogezi w'amakaga Moses Radio agakulirwa maama waffe ne mukulu waffe Frank njagala ntuso omukisa guno okwagaliza bannayuganda mwenna omwaka 2024 omulungi ogw'essanyu n'emirembe leero ennaku z'omwezi 3 ku lwokuna gigenda kubeera emyaka 6 nga Katonda ajjuludde Moses mu bulamu bw'ensi ffe nga family twategeka nti buli lumu February tujja kusabiranga Moses nga tumanyi tujja kubeeranga ewaka waffe tusabire Moses nga bwe tumusabira buli lunaku naye twakola nti ekintu kitono kya family n'ekyatuuka ne kigaziwa nti ensi ejjukira ebirungi Moses bye yakola
Moses yali mukwano gw'abantu bayitirivu nnyo, yali muyimbi w'abantu. Ffe abaategekanga omukolo ogwafe ogw'okusabira ewaka gwatuzitoowalako ne tulaba nti ate kati tukuŋŋaanya enkuyanja y'abantu. Twakifuula annual nti buli mwaka 1st February tusabira Moses. Era tulina omukisa nti ekereziya etutwala ku kyalo ewaffe, bafaatha kwaya bajja ne batukulembera mu misa. Era ku Lwokuna emisa ejja kutandika ssaawa 4 n'ekitambiro ky'emmisa. Bafaatha basabire Moses Katonda ayongere okumuwa ekitangaala eky'emirembe gy'agalamidde. Basabire maama batusabire n'okusabira eggwanga awamu. Emmisa bweggwa ku ssaawa nga 6 tuba n'abugezi abagenyi ba Moses. Tetuba na limiti, naye buli muntu azze nga alina kyayagala okwogera ku Moses tumuwa omukisa n'ayogera. Tulina abayimbi abato oba abantu sekinnoomu, omuntu ajja n'agamba nze nali muwagizi wa Moses naye manyi okuyimba oluyimba obudde, n'aluyimba n'ogamba nti ate ono aluyimbi oba n'okusinga nannyinirwo. Kati abantu abo tubawa omukisa ne bajja ne beenyumiriza mu Moses nga bayimba ennyimba za Moses, bajjukira Moses. Bagenda ku kijja we twaziika Moses ne bamusabira. Tubeera n'abantu bonna era abawagizi ba Moses mbayita ku lwa maama ne mukulu waffe Frank nti mujje mutwegatteko nga famire tusabire Moses, tujjukire Moses nti emyaka 6 giweze nga Katonda ajjuludde Moses. Nsaba wali eyo nga owulira nti tugenda kutegeka kusabira Moses, ng'owulira olina akantu akatono k'osobola okontributing nti bannange abantu abanajja okusabira Moses anze ndeese box y'amazzi, nti abantu abagenda okubeera ewaka ewa maama nga basabira Moses bajja kulya, nti anti nze ndeese kano. Bannange tubaaniriza, si kyabuwaze naye alina kyalina ng'osobola okukireetera famire ne kituyambako mu kutegeka, tukwaniriza. Era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Eddie Kenzo, president w'ekibiina ekimu eky'abayimbi, nti twamutuukirira leeti ewa maama waffe Jane Kasuubo era we twaziika Moses. Tewali fee yonna, tewali ssente zonna zisasulwa kujjawo, tewali ssente zonna za buwaze nti okutuuka wali ku kijja osasula 10 oba 5 oba 3. Naye omuntu eyewuliridde ng'ayagala n'agamba nti nali nyumirwa nnyo music wa radio. By the way, olumu tuba ne CD eziriko music wa radio ng'ajagadde ogigula n'ogitwala. Oli wadde mbogamba nti nzize kulaba bye baziika radio, ndabye maama wa radio, nina ebibiri kambirekewo. Naye tewali fee yonna nti okutuuka wali ku kijja we baziika Moses teeka wali omutwalo oba 2 oba 3. Ekiriiwo kya bwereere. Kanyongere nambulwemu ku nsonga eyo. Omanyi abantu bagendeyo ne boogera batamanyi. Kiri kijja newankubadde mu 2020 omukulu Kiwanda Minister twamuyita ffe kennyini najja naggulawo ekifo ekyo ng'ekyebyobulambuzi, naye kijja ate kya famire. Kati wabaawo ekibbo olw'okuba nti omulimu gugenda maaso mu kulongoosa ekifo ekyo gwetaaga obuyambi, era weesanga nga buli omuntu olumala okwetulwa bw'ati ng'afuna kyasuulamu. Singa wabaddewo entry fee yandibadde ne wano ku mulyango ng'oyingira, era okumanya twakireka kibere open ne bojja n'essimu yo ne bojja ne kamera mmeka. Era abali eyo bannayuganda mutegeere ku kijja kya Moses Radio tewali entry fee, tewali kusasuza. Ekyenjawulo ekiriwo kye tabagamba nti oluusi abantu abamu balinda lunaku luno ne bavakira udinga nnyo, abamu ne batasula nafuna mukisa gutuuka munda olw'okuba abantu baba bangi ng'emuzze mu biraba. Naye ekijja ekyo kiba kiggule buli lunaku kasatu ojja kiro. Kale ekiro osobola okujja nga wakoze programu ne bakulinda, naye jangu emisana gwo omuwagizi wa Moses oba ovudde bweru osobola okuyiteekaga n'ogenda n'olambula kuba oli omuyimbi newankubadde famire ye yamuzaala naye bye yakola ne femu gye yafuna ate baali bantu. Ntegeerekese yali mmwe era mwe mukuba ennyimba
jangu woyagalidde newankubadde twateekawo olunaku luno olunaku lwa family na foundation just kujjukira mugenzi naye gwe ne bw'oba tozze gy'oli osobola okukuba ennyimba za Moses oba n'ofuna olunaku olulala n'ojja era muzze mwera bannamawulire nti abantu bamala first Feb ate abamu ne bajja era nga ku nnaku eziddako Bobi Wine najja n'ono najja bo obulusi nga tebaagala nnyo bantu bangi naye ekifo kiri open osobola okujja n'essimu yo osobola okujja ne kamera n'obuuza ku maama n'oganulambula Moze radio abasinga bafukamirawo ne basaba era gwe omuyimbi ali eyo ng'omanyi nti waliwo ekikutto osaana okugenda wali rasita n'oyo n'ofuna ku maanyi ga Moses n'oyogera by'oyagala no disorganization gwe jangu nabo yagala okuyimba ng'oli just Munnayuganda tujja kuwa omukisa opafomingira abantu ekibuuzo ekirala nkuze mbulungi sebo neyanziza ye mama yogera sikuwulidde bulungi yenyako tulaba mutegeka bya Moses yenyako naye bakyala tetubalaba ntebe y'abategesi subire nti banaabaawo bonna ekyo family wa family kankidde mutweyanziza mukyala nti ekibuuzo ekyo kankikuddemu abakyala ba Moze yatulekera abakyala bbeeyi nnyo okumujja gyali okumutuusa mu Uganda yeetaga air ticket kati balina entegeka eyaabwe y'okujja okulaba ku bba waabwe ne ku ssaawa eno tusobola kuteeka obukadde 15 kuleeta bantu babiri n'abaana kiraba kibeera bbeeki ate era nga bajja ne wabali nti oluno olwa first abakyala abo n'abaana baabwe bajja ne balaba ne baleetera jjajja waabwe abazzukulu era abaana ne bagenda ku kijja ne basabira ne balaba ne taata waabwe mu mwaka ababeera bweru wa Uganda bajja emirundi gye baba n'obusobozi era bwe banaaba nga basobodde tuyinza okuba nabo bwe banaaba tebasobodde mu myezi gyonna egisigadde wali waka waabwe kanjizemu ntangaazeemu bannamawulire mwina ekintu kyemubuuza naddala ku mukyala Lilian omuyimbi waffe Mbabazi mukwano gwange era tukolagana bulungi ne family naye olw'okuba nti Moses naye yali muntu ngaffe waliyo ebintu ebiba passion ennyo nga si bya mawulire kati ate ekirala ekiri ku ekyo nti Moses yakolako mbaga bannamawulire mwinayo mwagiraba ani eraba ku mbaga ya Moses ey'empeta yaliwo literally kitegeeza talina mukyala gwe yali yawasa ligo kibaita ligo wife talina wife yayina bamaama b'abaana be kitegeeza buli omu ayina equal right okugenda ekagga oba okugenda ewa maama era ne bamwanirizanga maama wa omu ku bamaama b'abaana ba Moses ng'ogyeko ne bemumanyi abo abatono abali famous waliyo n'abalala naye buli omu ayina equal right era temutusuubira ffe nga family oba foundation kugamba nti ono mukyala wa Moses wuno no kuba talina gwe yawasaako ki mpeta ntegerekese era ekibuuzo ekyo abakibuuza mukirekeraawo kuba Moses twalabako mbaga ye buli mukyala yamuzaalira omwana ayina equal right okujja ekagga oba okugenda ewa Frank oba ewa Medi oba ewa maama ne bamwaniriza biri personal nnyo ebibeerayo era temuddamu kubuuza bintu ebyo bitategerekeka kuba naye yali muntu waba ine ensobi yakola ng'omuntu yazikola naye ffe ekintu kye yakola ekyokutumbira ne tunyumirwa y'ensonga lwaki tuleka first Feb neyanziza